Here in the heart of Democratic Republic of Congo jungle, where the Allied Democratic Forces rebels have been hiding. Poor terrain, but the Uganda People's Defense Forces and Armed Forces of the Democratic Republic of Congo soldiers are determined to flush out the edge. Here in the heart of Democratic Republic of Congo jungle, where the Allied Democratic Forces rebels have been hiding. Poor terrain, but the Uganda People's Defense Forces and Armed Forces of the Democratic Republic of Congo soldiers are determined to flush out the ADF rebels out of the jungles. The area liberated from the activities of the Allied Democratic Forces, they are now free of the enemy. And which areas are these? These are former bases of the enemy, like in Malika, which those areas they fall under Sector 1 and Sector 2 and Sector 3. People have gone back to their villages. When you are crossing the Kasindi border post, you find that there is a very serious business activities taking place. People have come back to their places, especially training centers along the road, and you could see a lot of socio-economic activities taking place. Schools are opened, a number of people are cultivating, the churches are operating, the IDPs have gone back to their homes, the roads have been worked on, and you really see life. So my first task was to ensure that we consolidate this achievement and they are no longer interrupted by the enemy. Yes, all right. Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV. Olunaku lwa weekend leero tuba tubitunuuliddemu ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwe tulimu guno gwennyini omwezi ogwokusatu. Kakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo si malungi. Ku luno nno tekiri eri mu North Eastern Democratic Republic of Congo. Nedda bino biri mu Eastern DRC Congo ewagambibwa okubanga Uganda gye deployinga amagye gaabwe oba amagye gaayo. Ebigambibwa bimalamu amaanyi era bya nnaku bya ntiisa. Amawulire agava mu East Democratic Republic of Congo gagenda maaso n'okutiisa n'okukanga, gataddewo entiisa, gataddewo mistrust, gataddewo bannansi okwevuma eggwanga lyabwe. Kubanga buli lukya buli mwaka ogubalukawo at least abayeekera bagambibwa okuba ab'ekibinja kya ADF bagenda maaso n'okubanga bakola obulumbaganyi ku batuuze b'ebitundu naddala bawangaalira mu Eastern regions ezo. Lwaki kino bakikola? Buli mwaka balina okubanga bateekayo alert message nti bakyaliyo gye bali era tebeerabira. Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akabinja ke bayinza okuba nga baliyo balowooza nti ffe baamala ddo tufugaza gye tuli tukyatemya bukofu. Era bagenda mu maaso n'okuba nga bakola targets zino wammanga. Lwaki targets zino bazikola mu bifo bino eby'ebirombe, omuli eby'obugagga, omuli eby'ezaabu. Era owulira abantu abafudde abasinga okufa mu bulumbaganyi bw'abayeekera bana ba ADF babeera ku birombe bya zaabu, mineral sites. Kitegeeza ki? Bo tebayeekera nti baagala bukulembeze, bayeekera kwagala bya bugagga, byanfuna bye bitadde olutalo mu Democratic Republic of Congo. Ekyo nze nkibagamba. Nakugambye nti Congo obutafaanangako n'amawanga malala, Mukama Katonda yali agiwa ekyobugagga nga yonna Democratic Republic of Congo si mu Northern si mu Eastern ejjuddemu bya bugagga. Kati ensi ne zeesanga nga amaaso gonna n'abantu n'abakulembeze mu Africa amaaso bagatadde ku ggwanga lino erya DRC. Oyinza okubeerawo nga golowooza nti obadde okimanyi nti omukulembeze wa DRC tafugangako ggwanga eryo, abeerawo nga kifaananyi presentinga nti eggwanga eryo lirina omukulembeze, kuteekawo kabonero ka demokurasiya mu ggwanga, nenga ekituufu ebiragiro ebisinga orders azifuna mu bakulembeze abamuteekako pressure n'amaanyi. Yo obadde oli awo, obadde okimanyi nti no buno obuyeekera obugenda mu maaso
obumaze decades mu Democratic Republic of Congo nti obubinja buno tebwepatiikawo bwepatiisi bulina financial obubinja buno bulina omuntu abufinansinga abubacking emabega era waliyo abanene ababufandinga ababuteekawo era mbanga mulinga ababuyimirizaawo mulinga ababujjawo kasita mujjawo kana akabinja ogenda okuwulira waliwo Islamic State akalala akazze nguluza bani abateekawo obubinja buno kati eggwanga lyonna kasita libeeramu ne kibayita ebyobugagga byo byosangayo byo byosinkanayo eggwanga lyo terisobola kubeera na mirembe terisobola kutebenkera na mirembe jjukiramu emyaka gyonna egiyise emabega bo muzize zikubwa wano mu kibuga Kampala abantu bazze bafa emabega kaawo naye buli mwaka nga waliwo at least obutujju obukolebwa ku ggwanga erya Uganda era ekyo ne bakirankinga ku bayeekera ba ADF nti be bakoze ekyo lwaki baba bakirankinga ku bayeekera bano gwe weebuuze omutujju ayita atya ku security ya Uganda yonna n'asaninkiriza ne bbomu najja n'agikuba okuliraana police stations ez'enjawulo nga talabiddwa aba atambudde naye atya kati waliwo awo akabuuza nti kyatuuka okulowoozesa abantu nti ne gavumenti erina enteekateeka gyegenda maaso n'okuteekateeka okuteekawo embeera oba abanene mu gavumenti okusobola okulaba nga bafinansinga entale ezigenda mu maaso kubanga abamu bakiriminga bagamba nti Uganda tebangako na bayeekera ba ADF terumbibwangako na bayeekera ba ADF wazira gavumenti yaayo yennyini yegenda mu maaso n'okuyeekera bannansi baabwe bagenda mu maaso n'okutta abantu abaliraanye mu DRC ne bagamba nti bayeekera ba ADF babase lwaki gavumenti yandibadde ekikola imbolereetere okulowoozesa abantu nti obuyeekera obugenda mu maaso mu DRC bugenda mu maaso n'okukosa abantu baffe mu ggwanga erya Uganda so kijja jjiwa omwaganya gavumenti ya Uganda okudeployinga amagye gaabwe mu Democratic Republic of Congo gwe gavumenti ya DRC n'onoobeera tomukkiriza tomwaniriza tomwerokaminze ayina ensonga emuyingizaayo nti gwe obuyeekera bukulemye okulwanyisa mu ggwanga lyo ate bapenetratinga ne bajja mu ggwanga lyange ne bakola obulumbaganyi ku bannansi bange kyo kinkakatako kitegeeza ne bate bagenze mu agreement ensonga emuyingiza DRC okulwana ebawa eri kwega Mwami Yoweri Kaguta Museveni teyeetaaga any pass any authority document oba any authorized document emuwa omwaganya okudeployinga amagye ga UPDF mu ggwanga erya DRC mu Eastern DRC kubanga alina ekyokwekwasa nti abayeekera bajja ne bakola obutujju obulumbaganyi ku bannansi bange ekyo kyogerako ki jjukiramu waki nkugamba eyo tutuuse tutya omwaka ogwaggwa nga gutandika twalaba bannansi b'eggwanga erya DRC nga bagenda maaso n'okwetondamu obubinja akabinja ako baaba bakayita akakodeko bano tebaali bayeekera era kyobulaba akabinja ako kakomekerezebwa mangu okujjukizaako mu nkomerero y'omwaka guli oguwedde akabinja ako kasisinkana wano mu kibuga Kampala ku wooteri ezimu wano mu Kampala ennene ne Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba nga kazze nga kawaanise ekkombo keewaddeyo nti kakkiriza amagye g'eggwanga Uganda gadeployingibwe mu ggwanga erya DRC statement weti we yali egamba kitegeeza nti mu batuuze b'eggwanga erya DRC mwalimu abatuuze abali bafoominzemu omubinja ngera mission yaabwe egamba tebaagala kuganya tebagenda kuganya ggwanga lya Uganda ku deployinga amagye ga UPDF olw'ensonga nti baagala kubba byabugagga byabwe era nga bagamba bo tebalaba nsonga amagye gano waaki gasisira mu bitundu byabwe era ne batandika okgalwana akakabinja bali bakeeta akakodeko naye leeta bwe bakafunze ennyo ne kava ne kawanika ne kagamba nti ffe tubadde tumanyi nti amagye gano gajja kuwamba byabugagga gajja kutta abantu baffe naye kati engeri gye gajja okukuuma emirembe okustabilizinga emirembe mu Democratic Republic of Congo tugakkiriza gabeerewo n'oluvannyuma bwakabinja ne kawanika ne kaba nga kakkiriza okwegatta ku magye gaaki ga Uganda batebenkeze wamu emirembe mu Democratic Republic of Congo abo tebaali bayeekera kyengezaako kutangaza baali bannansi ba DRC nga beekalakaasa nti naye amagye gano gakolaki muno kitegeeza waliwo ebyali byogerwa nti amagye g'eggwanga erya Uganda
agadeployingibwa mu Democratic Republic of Congo ate ge gamu ge gagenda maaso n'okutta bannansi abo ge gateekayo violence ne bagamba nti nabayekera bye balumbye ne batta abantu. Ezo ensonga mwaziwulirako dda. Era bannansi bali bagenda maaso n'okwemulugunya nga bagamba tetwetaaga amagye ga Uganda ku deployinga mu nsi yaffe. Woba bitunuddemu ennyo kikuzaayo ku point nti ddala bano bagenda ku stabilizinga mirembe oba balina ebigendererwa ebirala. Major 2 issues ezalizingiza amagye ga UPDF mu Democratic Republic of Congo mu Eastern. Era omwaka ogwaggwanga gutandika endagaano yateebwako omukono wakati wa Felix Tshisekedi omukulembeze w'eggwanga erya DRC saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze commander in chief w'amagye ga UPDF ne bateekako omukono nti bakkiriza okudeployinga amagye ga Uganda gagenze mu ndagaano gagende maaso n'okuteekawo stability okugyawo instability mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo gajjewo obutuubagano violent okuttibwa okugenda maaso masaka egenda maaso mu Democratic Republic of Congo nga n'ekigendererwa kya kulwanyisa abayekera bano obajja mu Congo mu jungles eza Congo aba ADF saako n'aba Kodeko nga bano bali mu bitundu ebya Northern Kivu saako ne Ituri provinces. Ebimu bijjukira nnyo obagize ng'ogoberera omukutu guno tuze tubawa information eyo. Kimba nkubiriza gwe atannatweyungako okukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo leero weekend kansubire nti nno ebintu bibatambulira bulungi abagenze ku church abavuddeyo mwena mbakulisizaayo nnyo ew'omutonzi. Wabula naawe asharinga nkwebazizaako nnyo musharinga video musharinga obutambi. Kakati okubazaako ku mulamwa sagala kulandagga nnyo njagala eno ensonga ebanyikire mu gitegeere lwaki obuyekera tebugenda genda maaso nakuggwa mawanga gaffe eggwanga erya DRC saako ne gana amawanga agasemberedde DRC olw'ensonga nti naggambye DRC ejjuddemu bya bugagga. Kati buli ggwanga eririranye lyagala okwekwasaayo ensonga lideployinga y'amagye gaabwe si kukuuma mirembe nga bamwaga nga Congo bajagazaaki nga Felix Tshisekedi yabawadde ki ekyamaanyi bo bagende bafiiririre eggwanga lyabwe nga n'agaabwe gabalemye fiiririra. Buli ggwanga eririranye DRC lyekukuutiriza nga ligamba waliwo obuyeekero obugenda maaso n'otulumbagana naye nga bava mu bibira bya DRC. Kati of course DRC government terina sente zimala kufacilitatinga amagye gaabwe n'amagye tegali awo nti nno weegali agamala nti batandika okulwanyisa obuyeekera mu bitundu byonna ebya DRC nga omanyi DRC nti ggwanga ddene nnyo. Ekyabagamba mwe muba nga mulina amagye agamala mugende mubalwanyise mubajjeyo tubawadde omwaganya. Era ekyo kyekijja okwogera gwe tulaba nga Paul Kagame naye yeekwasa bamugamba sebo backing abayekera ba M23 gwatusibyeko abasajja okubanga bavundika gavumenti yaffe. Paul Kagame nga ye abagamba nze ngezaako kuwa bukuumi ggwanga lyange n'abannansi bange. Mujjukire omwaka guli ogwa 1994 mu Rwanda genocide abahutu baddukira mu ggwanga lyammwe baddukira mu bibira bya DRC. Era nze ezo communities international communities omuli aba East African Community n'aba South African Development Community abagenda maaso n'okuteekawo embeera nti nze bannumiriza okubanga mbakinga abayeekera nti era buli mwaka nnyingiza amagye agasukka mu 100 mu DRC. Yes bituufu oba olyawo ebimu naye nze ngezaako protectinga bannansi bange ggwanga lyange okuva eri abayeekera abahutu abagenda maaso n'okiraimingira ensi yaabwe ya Rwanda ate nga nsi yaabwe naye ate bakola obulumaganyi ku bannansi bange. Kati nange ngezaako okuteekawo protection nkuume oba nfugaza abasajja abo okulaba nga mbambala mu bibira ebyo bya DRC. Era n'abagamba nze sirina buzibu ku deployinga ku withdrawinga troops zange mu DRC mukasita mumpagala nti mugenda kumpa obukuuminga eggwanga lyange abahutu balekerawo okunkolako obulumbaganyi. Olidde ensonga eyo okwekwasa emuwaaki emuwa mwaganya kuyingiza amajyege mu Democratic Republic of Congo. Ekyo kye nagambye nti waliwo ensonga egina mu maaso buli ggwanga eririranye DRC liyayaana at least okubaako n'ensonga gye lyekwasa okudeployinga amagye gaabwe mu Democratic Republic of Congo either Eastern, Northern, Northern East buli wamu gwe kiki gy'omanyi nti newajjuddeyo sites eby'obugagga.
kati jjukira bulungi ne Burundi nayo yayingiddemu yo yeekwasa nti amagye gano aga Rwanda gagenda mu maaso n'okubeera nga gayitira mu ggwanga erya DRC nga gakola ku Burundi obulumbaganyi. Kati no bagamba Abarundi nabo bagenda maaso n'okweprotectinga era enkambi zaabwe basiisidde awo okuliraana booda ya DRC n'eggwanga lya Burundi n'erya Rwanda nabo bagamba bakuuma nsi yaabwe. Naye wonna we basiisidde waliwo ebyobugagga waliwo ebirombe. Kati omusajja ataddewo emmundu kati gwe munansi tojja kuva eri ogente ebyo ebirombe bya ggwanga lyange. Of course ajja gamba ettaka it's no man's land. Ndi mu ddikuumo olw'ensonga nti obulumbaganyi obukolebwa ku ggwanga lyange businziirira awo. Kati abasajja ensonga z'okwekwasa nzikuwadde oziraba bulungi nnyo. Kakati n'eggwanga erya Uganda weerityo ligenda mu maaso n'okuba nga lideployinga amagye mu Eastern DRC okusobola okulaba nga bafugaza abayeekera ba ADF be balinga abaasigalayo ab'amaanyi era be beekwasa nti bataddewo embeera mu ggwanga lyabwe, nti balinga bataddewo embeera okugenda mu maaso n'okubafuukira akayinja mu ngatto. Nagambye oli ku Yugi Updates TV gwagala otweyongako nja kusaba kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko nnyo naye tewerabirako na mukadde. Nabagamba akadde kano kabayambako okubaleetera notification message okubeera alert for any occurrence news ebezzeewo osobola okubeera ng'otambula mu ggwanga ng'oli updated nga buli kintu at least okiinako idea. Lwaki mbaweereza ensonga ezigenda mu maaso mu DRC? Nabagambye Omumerika gye buvuddeko yadeployinga amagye mu Democratic Republic of Congo era na investingayo ba investors ab'amaanyi ab'enjawulo. Kakati kitegeeza Omumerika luli abadde talina nsubuko na nsinziira wasinziira ku monetizinga bigenda mu maaso mu Uganda nti ddala obuyeekera buno obwa M23 buvaawa, abayeekera bano aba ADF bavaawa. Kati Omumerika mugezi atadde awo asisidde naye ng'agenda mu maaso n'okumonitalinga era tulaba drone zaabwe zimanyi okulawunako mu ggwanga erya Uganda. Bannayuganda ne beemulugunya naye nga tebalina kyakkola naye ng'omusajja alina kyagezaako okubanga akola ki ng'abega. Kati gwe Munnayuganda ebikwatirako ate n'olwokuba nti nno trading egenda mu maaso mu Bannayuganda ba trading nga muva mu Uganda mutwala ebyo mu DRC gye mu tradingira. Eno information nammwe bakakatako. Bino biyinza okuba tebikwatako gwe nga muntu omu awuliriza noga ate nze binkwatako. Wayinza okubeerawo mutabani wo kojjaawo sengaawo ng'agenda maaso n'okukakalabiza emirimu mu DRC. Njagala olaba obugubi bayitamu n'embeera gye batambuliramu mu DRC. So lino eggwanga lyetaaga kusabira olw'ensonga nti nno lituyambako nnyo ffe nga Bannayuganda okutwala commodities zaffe. Jjukira eri tebalina budde bulima olw'ensonga nti entalo zigenda mu maaso. Ogenda kulima ddi? Olinde okole ebijanjaalo obikungule obyanike nga bwe byabikoze ddi mu ntalo. Kitegeeza bano tebalina bifo byankalakkalira bye babeeramu. Babeera bamyandalinga bava mu kifo kino badda mu kiri, bava mu kifo kino badda mu kiri. Babeera nga ba nomadic, tebatuulako wamu. So tongera okusabira baganda baffe abo tomanya gye bujjako mu maaso ensonga eno. Eyinza okudda mu nteeko tomanya. Kakati gwe ng'okyali awo amawulire agavaayo galaga nti mu Eastern Democratic Republic of Congo ewadeployingibwa amagye g'e Uganda era ne bavaayo ne beewaana nti nno kati omwaka guno abayeekera tubafuggaza tubakubye. Jjukiramu emmundu eyatokota omwaka oguwedde nga gutandika. Bagamba era ne beewaana nti abayeekera kati babafunzizza basigadde kubanoonya mu bibira ebyo bya DRC. Kakati information efulumya olunaku olw'eggulo nti abantu 50 si abayeekera si abajaasi wabula abantu 50 be battiddwa eri abayeekera mu Democratic Republic of Congo mu Eastern. Era nga bagamba be basuubira okubanga be batuusizzaako obulumbaganyi buno, be bakoze obulumbaganyi buno babadde aba Allied Democratic Force aba ADF. Akabinja bulijjo mwami Yoweri Kaguta Museveni kasongamu olwo nti ke katega bbomu mu Uganda. We kamala ozitega ne badduka ne beekweka mbibira bya DRC. Nina bagamba nja banoonyaayo yonna gye munaagenda ajja banoonyaayo. Kakati ke katuusizza nno obulumbaganyi ku bantu bano. Kigambibwa nti abantu 50
gye buvuddeko bakoleddwako obulumbaganyi mu Democratic Republic of Congo. Era local medias zigenda maaso n'okuripootinga ensonga eno. Eno ensonga muleme gitwala nga yakubalaata. Eggwanga liri bubi erya DRC. Ate bwe liba lubi ne baganda baffe bannayuganda bagenda maaso n'okuwattanyiza eyo emirimu. Kitegeeza nabo obulumbaganyi sawa yonna busobola okubalumba. So tetugenda kugaya kyezinze mukadde kano. Kigambibwa nti okutta kuno kwegaseemu abayeekera ba ADF. Era mu Chacha saako ne Babesua localities mbitundu ebya Ituri provinces, Mabasa territories, bagamba nti mu provinces zino mu bibuga bino mumulabikiddwamu okubeera mu civil societies figures mwe mwakoleddwamu obulumbaganyi. Kigambibwa nti 35 ba civilian be battiddwa mu Chacha gold mine mu birombe mu kirombe kino mwafiiriddemu 35 nagge batagetinga birombe. Saako n'abalala 15 abaafiiriddemu Babesua. Era bano bakoleddwako bulumbaganyi wabula tetumanyi bakoze bulumbaganyi buno, naye kigambibwa nti bandibanga bayeekera ba ADF kubanga bagenda mu maaso n'okukekesa emmundu mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era bano bebadde bafuukidde Chief of Defence Force akayinja mu ngatto myaka gyonna. Kigambibwa nti akabinja kano akabayeekera akabadde active mu Eastern Congo mu Eastern Democratic Republic of Congo okumala emyaka egiwerako si gumu si ebiri. Bagambye akabinja kano kabadde keeriisa nkuuli mu Eastern Democratic Republic of Congo emyaka egiwerako, era nga keegasibwamu ne ba ICC militant organization. Kano nako kabinja kalala kabayeekera bakayita ICC keegasse n'abayeekera bano aba ADF emyaka egiwera nga bagenda mu maaso n'okuba nga bategomya eggwanga erya DRC, ng'era bagenda mu maaso n'okuba nga batagetinga nga tageti baziteeka mu byobugagga mu birombe bya zaabu ebyobugagga cobalt tantalite mbirombe ebyo bagenda mu maaso n'okubeera nga batagetinga ki ebirombe bino. Kyekye nagambye nti okulwana kwabwe kusiisidde nnyo mu byobugagga, batagetinga nnyo ebyobugagga than any other thing. Bo tebeetaaga bukulembeze kasita babeera n'ebirombe ebyo bukulembeze baba buyina. Ekyo kye nagambye. Oli ku UG Update TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza. Nagambye gwe atanatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Kakati ekireese obuzibu nti akabinja kano aka ADF tekali kokka, kegasse n'obubinja obulala omuli akamasisi dash. Bano nno nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakekesa emmundu mu Eastern Democratic Republic of Congo okuva omwaka gwa 2021. Uganda saako n'eggwanga erya Congo saako n'amagye g'eggwanga erya Congo all Congo forces babadde bagenda mu maaso n'okukolera awamu nga bakola kye bayita joint operation eri abayeekera bano aba ADF. Bagenda mu maaso n'okuba nga bajoyininga amaanyi okwegatta okusobola okulaba nga balwanyisa ki obuyeekera buno mu ADF, basobole okubeera nga balaba bawadawadako okulwanirira abantu baabwe. Naye gye buvuddeko emabega okuttibwa kuno okugenze mu maaso n'okukolebwa abayeekera okuba tebasse bussi bantu bokka. Kigambibwa nti nno ne properties, a lot of properties have been destroyed. Ebintu by'abantu ebyonooneddwa bingi, era ne bannansi amayumba oba families ezitokyalingiddwa mu bulumbaganyi buno nyingi. Era kigambibwa okusinziira ku bulumbaganyi buno obwakoleddwa kibakubye ekikwe kibataddemu entiisa. Era kye basuubira kye kino wammanga, basuubira nti
obulumbaganyi buno obukoleddwa bugenda tutandika okuba nga buteekawo mu bannansi entiisa era bagenda tutandika okulabibwako abamu nga basenguka mu zooni ez'enjawulo abatuuze nga badda mu zooni endala ne famire zaabwe era bagenda tutandika okulabibwako mu makubo nga batambula nga beetegula ekibambulira. Kino omuyeekera nno kyaba ayagala mwe bannansi abayinza omuloopa abayinza omuloonkoma asooka n'abakubamu entiisa. Kati abakozi bonna abadde mu birombe ebyo battiddwa bataddewo entiisa nti ekirombe juzi waafiira abantu temugendayo eyo nga bawambayo nga basiisirayo ebyo bamala bamanya ebawambyeyo era ekyo kifo kyabwe kyankalakkalira. Newankubadde bakimanyi bulungi nnyo nti mugenda deployinga amagye naye bano abayeekera batono obalira ku bubatu kyokka bagenda mu maaso n'okulya nti nno Congo ne Uganda beegasse okubalwanyisa tebatya basigala bagenda mu maaso. Ngolooza ki ekibawo omwaganya n'amaanyi ki ekiba determining okuba nga basigala balwana nga ate bakimanyi nti nno amagye agayinza odeployinga obalwanyisa mangi. Awo no woosaanidde okubukula omutwe otegeere nti akabayeekera bano bandibanga baliko akakwate ku magye gano agadeployingibwa. Lwaki batebeeraliikirira? Lwaki basigala bali gumite ng'enjogera y'ennaku zino weeri? Lwaki basigala bagumu ng'era bakyalwanira ensonga? Ebisinga okuba nga bibalwaniraganya abayeekera bano kuva ku agreement ku ndagaano nolaba nga bakoze obulumbaganyi mbadde temusuubira ate nno kyolaba obulumbaganyi bakola n'amagye gatyamu olw'ensonga nti bayinza okikola lwakwesasuza ti olw'ensonga nti mwabasuubiza kirala ate nomugenda mu maaso n'okukola ekirala. Ebyo bibeeramu bwe buyeekera nno obugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Kati abantu bagenda kulabibwako olw'olutalo oluzze nga badisplacingibwa nga bawaŋŋanguka nga bafuluma eggwanga lyabwe. Ekyo nno kireeta population decrease era n'ekonomi y'eggwanga kiba kigisuula kubanga ekikola eggwanga bantu. Kati abantu bonna bebanga bafuluma eggwanga olw'entalo kitegeeza nti eggwanga eryo terigenda kubeera stable financially. Ekyo saanidde okimanye. Era weewaawo era ekyokulabirako kirano mu Uganda efulumya abaana bangi nnyo okugenda mu mawanga ag'ebweru okuba ekyeyo. Kirina engeri gye kikkirizaamu economic status ey'eggwanga Uganda. Economically eggwanga lisigala liri unstable. Kati gavumenti ya Museveni kyeyakoze kwe kuteekawo omusolo ku baana abagenda ebweru nabo babajengako omusolo balaba eggwanga likkirira. Kyokka ekifo ky'okuliyetingawo business opportunities abaana ne baweera omwaganya ne bakola ne balekeraawo okubanga bawaŋŋanguka okugenda mu mawanga g'abawalabu okukola babataddeko musolo bo balaba awo kiyinza obbayambira ddanya okusinga bannansi nga bakolera mu ggwanga lyabwe nga bawa omusolo ogwetaagisa. So ensonga ezo osaanidde okubanga nazo zekkenenyaako. Nagambidde oli ku UG Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza. Kakati ebyo nga bikyali awo mbadde nkyakunnyonnyola ensonga eno yakubye ekikwe eggwanga erya DRC naddala mu Eastern Regions. Abantu bangi bagenda tandika okuwaŋŋanguka. Gwe teri kiruma kulaba nga muva mubadde musiisidde ebbanga nawe mwazimba mbadde mulimira wembadde muyina essuubi wembadde muyina future plan n'enteekateeka ez'obukadde bwammwe nga mwabulira ekitundu olw'okuba abayeekera basazeeko. Ekintu ekyo nno kirumira ddala. Kakati nno kye kiri mu Congo. Aba civil society bagenda mu maaso n'okugamba gavumenti ya Congo erina okwongera ku security n'okwongera ku nsonga eno etyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lyayo mu bitundu ebyayituli okuteekawo ab'obuyinza okusobola okulaba nga bastabilizing embeera ng'eno. Abantu balekeraawo okweraliikirira ku kigenda mu maaso. Kakati nno mu wiiki eno gavumenti yavuddeyo eya Congo negenda mu maaso n'okusaasira neyogera ku bantu abattiddwa ababadde mu birombe ebyo eby'obugagga. Era ekitongole ekya UN tujjukira bulungi nnyo nga 13 kyavaayo nekyogera ku nsonga y'okuba nga eddembe ly'obuntu lisusse okubeera nga
livumaganyizibwa. Era nga bagamba olutalo impact gye lutaddewo okuteeka violence mbannansi naddala mu Ituri provinces y'amaanyi nnyo, kuba twandiraba mu mwaka guno abantu nga batandika okusegulira ebitundu ebyo. Bo ye ripooti gye baakola baali bageza kukola analysis, naye kati olunaku olweggulo twalabye nga bino bigenda mu maaso n'okubaawo. Kankulage akatambi kano ebigenda mu maaso n'okwapeninga mu Eastern Democratic Republic of Congo n'oluvannyuma. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Okumu omwaka 2021 amagye ga UPDF ne Congo Fadaka baatandika ekikwekweto ekyakazibwako Operation Suja okugumbulula abayeekera ba ADF mu nfo gye baali basinziira okutigomya abantu e Congo. Abaduumizi b'ekikwekweto kino okuli Major General Muhanga Kayanja ne munne owe Congo Major General Bombere Komire leero babadde n'ensinkano mu kibuga Fort Portal okubaako bye beegeyamu naddala kubituukiddwako ne bibasoomooza. Saawa zino tuze wano okukola review. Buli myezi ebiri tukola review fe na Fadaka, UPDF na Fadaka tukola review eyoku tulabe achievements zetufunyemu na wawe tulaga. Bano bagamba nti basobodde okufuggaza bannalukala ba ADF okutuuka n'okubasalako empuliziganya nga kati bakyakwatagana. Kampu zonna ze baali baluddemu kumala emyaka nga 2 zonna ezo twazibagobamu, ne kampu empya ze bagendamu nawo tugenda kutuukayo. Abafudde bangi ebyokulwanyisa bitubikutte n'ebintu ebirala ng'amasimu nga solar systems ebintu ng'ebyo. Kyokka bano bagamba nti bakyetaaga obudde okusobola okumalayo obumulunguse obukyaliyo. Emyezi ebiri tesobola kumala mission. Eyo emyezi ebiri tugiteekako kukola review, kulaba kiki progress, kulaba tulagawa, kulaba achievements ebintu ng'ebyo. Inaomba ma state yetu mbili itusaidie kwa hiyo kazi, kwamba adui huyo anafanya terrorism anakuwaka kichwa nguvu sana, na sisi tunasoma ile anti-terrorism na iko juu ya kuyua kuwafikisha kumwisho. Hadi kumwisho tutaendelea nao. Kinajikirwa nti bano baali bayongezebwayo emyezi 2 okulaba nga ADF efuuka lufume Congo era nga gino gibadde teginnaggwako. Jingo Francis, NTV, kusaawa emo.